tubibulire musanji zonna abatuuliriza era abatulaba Mukama yeebazibwe twebaza Katonda olw'ekiseera kino Mukama kyatukoledde kubanga tuli balamu era tussa omukka ate nga betuyingiza. Njagala okubategeeza nti leero esabbiiti ey'okubiri mu biro ebyobusatu era ffenna ng'abaana ba Katonda katugenderamu Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yatuyigiriza mu Matayo essula y'omukaaga ng'agamba nti bwe musabanga musabe nga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otwere emmere yaffe eya leero otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi n'obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi tukyama okuva mu makubo go ng'endiba bwe zibula tugobera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe tugaana okwira amateeka ago amatukuvu tuleka ebitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanira kukola so nga n'obulamu tebuli mu ffe naye gwe ayi Mukama otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda basaasira baatula okwonoona kwabwe obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era awo tubeere ku bwoyo okutengayo n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu erinnya lyo ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mwenna abasonyiwe bitabadde bya butuukirivu
era bawe ebbanga okulongoosa obulamu bammwe. Ffenna atuwa ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abatulaba era abatuuliriza, ekiseera kino nga tugenda mu maaso ne sabbiiti eno ey'okubiri ey'obusatu ng'ewedde, ffenna tugenda kuyingira mu Zabbuli ey'ekikumi. N'oluvannyuma tunaawera mu maaso ga Mukama waffe ntukkiriza Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mulegere Mukama eddoboozi ly'essanyu mw'ensi zonna. Mulegere Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga Mukama ye Katonda, oyo yatonda. Naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga ez'omu ddundiro lye. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza, ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze mukuze erinnya lye, kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Ffenna abali eyo katwatule n'eddoboozi ery'obuvumu nga tugamba nti nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, obutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omyeka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maryamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa mu Ppuliyo Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, era alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'omulamu obutaggwaawo. Amiina. Katugende mu kitundu, nja kusaba ekiseera kino buli muntu abikule Bayibuli ye. Tugenda mu kitundu ekiri mu Njiri nga byawandiikibwa Matayo essula eya 25 okutandikira ku lunyiriri olwa 31. Enjiri nga byawandiikibwa Matayo essula ey'okutaano, essula eya 25 okutandikira ku lunyiriri olwa 31. Enjiri nga byawandiikibwa Matayo essula eya 25 okutandikira ku lunyiriri olwa 31. Naye Omwana w'Omuntu bw'alijja mu kitiibwa kye ne bamalayika be bonna nga bali naye, bw'alituula ku ntebe y'ekitiibwa kye, amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibaawulamu ng'omusumba bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, naye embuzi ku mukono ogwa kkono. Awo kabaka aligamba nti kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka oba bateekerwateekerwa okuva okutandika ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ebyokulya, nalina ennyonta ne munywesa,
nali mugenyi ne munyambaza, nali bwerere, nali mugenyi ne munsuza, nali bwerere ne munyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja ne mundaba. Awo abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti, Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa, era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwereere ne tukwambaza, era twakulaba ddi ng'oli mulwadde, oba ng'oli mu kkomera ne tujja ne tukulaba. Ne kabaka aliddamu alibagamba nti, mazima mbagamba nti, nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikola nze. Awo alibagamba nabo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti, mmwe abaakolimirwa, mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Setaani ne bamalayika be. Kubanga nalina enjala, temwampa kyakulya, nalina ennyonta, temwanywesa, nali mugenyi, temwansuza, nali bwereere, temwannyambaza, nali mulwadde, nali ne mukomera ne mutajja kunnambula. Awo nabo baliddamu nga bagamba nti, Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala, oba ng'olina ennyonta, oba omugenyi, oba ng'oli bwereere, oba ng'oli mulwadde, oba ng'oli mu kkomera ne tutakuyamba. Awo alibaddamu ng'agamba nti, mazima mbagamba nti, nga bwe mutaakolera omu ku abo abasinga obuto, temwakikolera nze. Olwo abo baligenda ne baweebwa ekibonerezo abo baligenda ne baweebwa ekibonerezo nga kitaggwaawo, naye abatuukirivu baligenda mu bulamu obutaggwaawo. Ekitundu kikomyawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ekiseera kino omusumba waffe Reverend Emmanuel Lutaaya, musumba Katonda Matazi Church, kabalamuse. Nsanyusa okubalabako banyabo ne bassebo abali wano mu kusinza kuno, kyokka ate n'abo abatulengera nga bayita ku mukutu gwa Delta TV era n'emirala gyonna egyegatta nagwo. Twebaza Katonda olw'obuweereza obwa wiiki Reverend Abel Sserwanja Merewooma bwakulembedde era bwakomekkereza olunaku lwa leero okutuuka ate ewiiki ye ate lweneekomawo. Tuyina enteekateeka oluvannyuma lw'okuteesa okulungi, era tuyina omukutu ng'enteekateeka eyo eyitibwa essuubi lyo ku Delta TV. Enteekateeka eyo ekulemberwa abasumba ffe abasatu, Reverend Sserwanja ate ne Reverend Mayanja ne Lutaaya. Neffe tetukola ffekka, tulina ttiimu ez'enjawulo era ezo ze muzze mulaba. Omukulu ono abamu ku abo babadde nabo, abalala tubalese bajja kujja mu kiseera ekijja n'okutandika n'olunaku lw'enkya. Ate ttiimu Lutaaya egenda kutandika. Mukama yeebazibwe. Kyongera okutuwa okufunayo ka retreat. Ttiimu Lutaaya nno eriko omukubiriza waffe Oweekitiibwa Dr. Gasta Lule, eriko omukulu w'embezi wa mission Omwami Peter Segawa, eriko omukyala Sara Kalyango era nga ye mubezi w'omukubiriza gwenyaniriza nyabo tusanyuse nnyo okulabako, eriko omukyala Esther Severi era Esther Severi ye ansabidde omukisa nga nyingira mu studio olunaku olwokuna tujja kubanga tumwota buliro, era n'abalala bangi. Era ttiimu Lutaaya eriko n'abayimbi bano bonna. Mukama yeebazibwe. Kwayazi zonna twebaza Katonda nga kalondoozi waffe omukwanaganya w'ensonga ezo ye mubuulizi Habert Kasule, era
timu Lutaaya eyo tesuula omusumba omubeezi Reverend Frobia. Listi njirina wano sinza gisoma, tujja kubalaba bulabi ku mukutu nga batuuse. Mukama yeebazibwe. Sebo twebaza nnyo bali ddala, era twebaza Katonda akutumye, twebaza olwa muwala wange yakuwa amaanyi naga nti genda oweereze. Mukama mulungi. Nkujjukira ng'onkwatira briefcase nga tubuna ebyalo by'ekawempe okuva ku briefcase n'okulaba pikipiki we neeyimirira n'ofuuka omusumba ow'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Kale tugenda okuyimba oluyimba bayimbi mu lutuwe. Twebaza nnyo youth choir yeri mu nsiike olunaku lwa leero. Tujja kutambula bwe tutyo ate tulekereyo obuweereza omukubiriza okulaba nti atutuusaako eddoboozi lye. Mukama yeebazibwe nnyo. Kagwagale Katonda sinza werokolarwa kwagala kwange kube bibya ngena kusobya sonesisanira mukisagwo naye
Weebazibwe Katonda ayinza byonna kubanga n'olunaku luno walumanya n'oluteekateeka nga tulibeera wano nga tukusinza nga tukusuuta era nga tugabana ekigambo kyo. Okusooka weebala olw'obukumi bwo Mukama bw'okoze ku ffe ng'abaana b'abantu. Weebala olw'obugabirizi bwonna Mukama. Weebale kubanga otuliisizza, otunywesezza, otujjanjabye. Tuzze wano kusinza na kugulumiza kubanga ebyo bikugwanira. Tukwegayirira abeera mu masekkati gaffe era oyogere naffe. Tukkiriza nga tukakasa nti naffe tunaawulira. Gwe Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda ku lwaffe abali eno ate nammwe abali eyo kubanga Katonda tuganyizza okusinkanako awamu newankubadde ng'otulabira ku lutimbe lwa Delta TV. Kale Katonda yeebazibwe kubanga tugabanira wamu ate ne tusabira wamu. Twebaza Katonda olw'enteekateeka eno ate ne twebaza olwa management yonna okutukolera enteekateeka efaanana bw'eti. Ssebo mukadde waffe omusumba ate ne ttiimu yonna mukadde waffe omubuulizi bwe tukoze mu wiiki ennamba. Katonda yeebazibwe. Nze Reverend Abel William Serwanja Merewooma ndi musumba w'obusumba obw'Ekireka. Njagala okwaniriza omukubiriza gwe tuli naye ate ne kwaya yonna eya youth okuva Katwe. Katonda yeebazibwe olw'obuweereza bwonna bw'abagabiridde. Ate njagala okwebaza management ate ne bannaffe bano ababeera ku kamera abakola obutaweera okulaba ng'obuweereza buno ate bubatuukako eyo gye muli. Kyokka njagala okwebaza mukadde waffe omukubiriza taata Gastabule olw'okubanga puroguramu eno y'omu kubagiwanirira okulaba nga agiteekamu ensimbi okukutuukako eyo yonna gy'oli n'obuweereza bwonna obwa wiiki ennamba bwe tuyiseemu. Katonda yeebazibwe. Nsaasira mu mmwe nga muyise mu mbeera ez'okufiirwa n'okulwala era n'ebiringa ebyo tubasaasira nnyo ne wakati mu byonna. Katonda waffe mwesigwa era Katonda waffe asobola okuyimirira era ayimirira mu mbeera zonna ate era n'akyusa embeera ezo. Kale ne tubasabira Katonda yayongere okubayimusa era n'okubajjanjaba. Okwaniriza kukomyawo n'ebyo bwe bityo ebitambudde. Wiiki eno ennamba tubadde nga tutambula ne bannange bano. Njagala okwebaza omubuulizi ono Mukoddomwayi Kasule ate Henry Muyinda bwe tubadde nga tutambuza wiiki ennamba. Tubadde n'omulamwa gwenjagadde tutandike nagwo kubanga olwaleero ate tuli mu ngeri y'okukola samale oba okumaliriza. Omulamwa guno gubadde gugamba nti manya kyoyagala era kiremereko. Twatandika omulamwa guno nga tugutandikira mu kitabo ky'Okuva. Okuva essuula y'ekkumi n'olunyiriri olwa 24, olwa 25 n'olwa 26. Eyo mu kuva eyo twalaba Musa ng'ali mu maaso ga Falaawo. Bayibuli etulaga bulungi ng'amugamba tuddeyo ewaffe tuweereze Katonda waffe. Era Falaawo ono yakakanyala nnyo nga tayagala kuta abaana ba Isirayiri. Mujjukire twayogera bulungi nti okuta abaana ba Isirayiri tekyali kyangu kubanga Falaawo yali abafunamu kubanga baali bagezi ate baali bakozi. Bwe tutyo nno bwe twagabana kwegamba ng'omulabe tayagala kubata bagenda ate baweereze oba bakole ebyabwe kubanga yo omulabe yalowooza nti bano balina kubeera mu buddu. Era twalaba nti omulabe emirundi egisinga obungi atwagala kubeera awo nga tuli mu buddu. Tayagala twetengerere tutambule, nedda ayagala tubeera awo watulabira, tubeera awo watufugira, tubeera awo watuyinako control. Kakati ye Musa agamba tuddeyo tuweereze Katonda waffe. Falaawo agaana. Naye mu ssuula eyo twalaba ng'abakkiriza n'abaga nti kale mbatadde mugende. Naye bwe muba mugenda ebimu njagala bisigale. Amagana g'ente ate n'endiga ebyo bisigale wano nange. Era twalaba bulungi nti Musa agamba nti sirina kyenkulekera na kimu. Sirina kyenkulekera. Amanyi kyayagala era akiremerako. Yamanya kyeyali yeetaaga ate n'akiremerako. Naga sirina kyenkulekera. Amagana g'ente ngenda nago. Sigenda na nteemu, sigenda na ndigeemu, ngenda n'amagana gaffe gonna. Lwaki? Agamba kubanga bwe nnabikulekera eri tulina okuwaayo saddaaka mu ddungu gye tugenda okutambulira. Ebbanga lye tunaamala nga tugenda tulina okuwa Mukama saddaaka. Ate saddaaka bwe nnaazireka n'awaayo ki? Awo nno ne tulaba
nti omulabe kyasooka okujjako kyekiweebwayo gye saddaaka. Omulabe kasita akujjako saddaaka kitegeeza n'okuwaguzaako n'okuyitamuuko alinga kotogedde. Ebyo byonna twabiraba mu ssuula eyo. Bwe twamala awo ne tujja ne tugabana ekitabo kya Eseza twagabana essuula ya 5. Eseza essuula ey'okutaano ne tulaba omukyalo ono yamanya kyayagala. Ali mu maaso ga kabaka azze banne bamugamba tugenda kuttibwa kojjawe Molodoka yamuga ffenna bagenda kututta ng'Abayudaaya kubanga waliwo omulabe waabwe gwe bayitanga Kamani ng'asazeewo okutta Abayudaaya bonna n'okubazikiriza. Naye Eseza n'abuuza nkole ntya n'aga nti kakati kye mulina okukola mugende munsabire mugende munsiibire nsobole okuyimirira mu maaso ga kabaka ekitali kya bulijjo kubanga si yali nannyini kiyungu si yali nannyini ttani kuga kabaka yalina abakazi bangi nga weetaba ttaniyo gwe n'oyimirira mu lujja nga si ttaniyo yakubeera naawe wattibwanga buttibwa. Naye mu lugendo lw'okuttibwa ga munsabire munsiibire bwe ntyo bwe nayimirira mu maaso ga kabaka. Era twalaba bulungi Eseza ono mu kusaba n'okusiiba bwe yayimirira mu lujja kabaka n'amulengera n'amugolola emuggo amakulu n'amukkiriza okusembera waali n'amugamba bw'ati nti osaba ki kaddulubaale Eseza newe kinaaba kitundu kya Bwakabaka nja kikuwa. Mu kitabo ekyo twalaba obutava ku kigendererwa. Omuntu amanyi kyasaba omuntu amanyi kyayagala era akiremerako naye tava ku kigendererwa. Omulabe twamulaba ng'aleeta ebintu ebyefaananyirizanga byo ayinza okubuzaabuza n'akuleetera ebiringa byo n'ova ku mulamwa n'olekerera kyewali oluubirira okutuukako okakananga ogenze ku kino kye bakusuubiza ekitundu ky'Obwakabaka. Naye Eseza agamba nze ekitundu ky'Obwakabaka si kye ekindeese mu maaso go. Ekindeese mu maaso go njagala nfumbeyo ekijjulo. Bwe naafumba ekijjulo ojja okiryeko nange tutuleka awamu tulyeko ekijjulo. Yamanye ekigendererwa kye kyakuwonya banne. Ekigendererwa kye si kyakudduka na kitundu kya Bwakabaka nedda. Kakati omulabe bwe tuba tusaba oluusi abaako byatuleetera oluusi alina byatuleetera ne byefaananyirizanga byo naye ng'ate si byo. Omukyalo ono yali mwangu nnyo wakudduka na kino ng'adduse na kiwagu enkota n'akola ki n'agireka. Kakati manya ky'osaba ate manya ekigendererwa kyo mu kusaba. Ekyo nno twakiraba mu kitabo kya Eseza. Era omukyalo ono bwe yafumba embaga zaali 2 Bayibuli egamba nga kabaka amwegayirira bwegayirizi n'ogwokubiri n'addamu nti n'ekitundu ky'Obwakabaka nja kukikuwa. Naye we tulaba bwe yali ng'amaliriza embaga ey'okubiri n'alyoka amwanjulira ekizibu nti kakati waliwo abalabe baffe waliwo omulabe waffe eyeeteeseteese okututta wuuno n'amubuuza yaani ti ye Kamani ono gwe tudde naye kaakano. Era twalaba mu ssuula eyo nti bw'obanga omanyi ky'oyagala era ng'okiremeddeko ate n'omanya ekigendererwa kyo ne by'otasabye Katonda abikugattako. Ekyo twakiraba kubanga Eseza teyasaba ku kitundu kya Bwakabaka naye twakomekerezanga ekitundu ky'Obwakabaka akifunye. Yakifuna atya kubanga jjukira ye yali mukyala wa kabaka ate kojjawe yakuzibwa n'ava ku bwa gatekeeper n'afuuka katikkiro n'abeera second in command. Amakulu nti ekitundu ky'Obwakabaka baali bamaze okukifuna kubanga baamanya kye baagala baakiremerako ate baalina ekigendererwa. Kyokka bwe twavaawo era twalaba bulungi ne tulaba mu Danyeri essuula ey'okusatu. Mu ssuula ey'okusatu eyo twalaba ekigambo eky'obutekkiriranya. Egyo nagyali mitwe gye nkumenyeramenyera gye tuyise mu wiiki ennamba. Ekigambo ky'obutekkiriranya omuntu amanyi kyayagala era omuntu akiremerako tewekkiriranya kubanga yo omulaba ayinza okuleetera embeera ey'okwekkiriranya n'olabanga Katonda aluddewo. Ekivaamu ne bakugamba naye omanyi weetambulireko weesalire ku magezi baako kyokola. Kakati obadde onootera okuweebwa naye ne wekkiriranya n'ova ku mulamwa. Era twalaba bulungi nti abasajja bano Sadraki, Misaki n'Abedunego bayimirira mu maaso ga Katonda ne bamugamba kabaka otaddewo ekibumbe tukisinze kubanga oyagala otuwonye obulamu bwaffe naye ffe tetugenda kusinza kibumbe kyo. Mu ssuula ey'okusatu twalaba nga bagaana balemera ku kye baagala balemera ku kituufu bamanye ekigendererwa kyabwe. Jjukira n'amannya gano amannya ge tuwulira Sadraki, Misaki n'Abedunego si ge gaali amannya gaabwe. Naye baagabawa olwa Katonda waabwe olw'obunywevu bwabwe n'obugumu bwabwe ku Katonda waabwe. Bayibuli etulaga bulungi baalemerako ne bagamba Mukama ne bagamba gundi Nebukadduneeza tegeera tetugenda kusinza Katonda wo naye ffe tulina Katonda waffe ayinza.
nene wanaaba tatulokodde mu mbeera enkambwe ekikomi kino ky'okumya ne kyaka emirundi 7 tegeera ne wanaaba Katonda waffe tatulokodde twewaddeyo okufa. Twalaba nti omuntu olina okuba n'option. Abantu bano bo bagamba Katonda ne wanaaba tatulokodde tobeeraawo nga buli kaseera olowooza nti Katonda ajja kujja mangu. Bw'aba tazze onoova ku mulamwa n'oweereza bakatonda abalala. Ekyo nno twakiraba nti oyina kunywerera awo n'otekkirira. Bo bagamba nti Katonda waffe ayinza naye ne bw'anaaba tatulokodde tegeera tetugenda kuweereza Katonda wo. Ekyo nno twakiraba. Twavaawo ne tulaba omulamwa ogwasembyeyo gwe mulamwa gwe tuyita ogw'okwemulugunya, complaining, grumbling against God. Ogwo nagwo ne tulaba nti gutukuba emirundi mingi abantu twandibadde nga tumanyi kye twagala era nga tukiremeddeko naye ne wayingirawo embala y'okwemulugunya. Okwemulugunya twagulaba eri mu kubala 14 ne tujja ne mu kubala 11. Abaana ba Isirayiri mu kubala 11 beemulugunya watujja e Misiri nga tulya ennyama ne tukkuta naye ne tulaba Katonda nga bagamba we muba mwemulugunyiza nnyama ŋŋenda kugibaliisa ebayite ne mu nnyindo. Mwezi mulamba nti ennyama nga mugirya ebayite ne muki ne mu nnyindo. Ne tulaba eri mu 14 nga Katonda ababonereza olw'okwemulugunya. Jjukira baali banaatera okutuuka nga babuzayo ennaku 40 batuuke Katonda w'abaagala batuuke awali ekigendererwa kyabwe. Naye mu nnaku ezo Katonda n'ababonereza olw'okwemulugunya kwabwe. Buli lunaku n'alukubisaamu mwaka z'ennaku egy'emyaka 40 gye baamala mu ddungu nga buli lunaku alukubisizaamu mwaka lwakwemulugunya. Obadde onootera okuweebwa naye mu lugendo ate ne mulabe n'akuleetamu ekigambo ky'okwemulugunya ne kikujja ku mulamwa. Manya kyoyagala ate kiremereko. Bw'otyo otambudde mu wiiki ennamba. Eyo ne ye samale. Naye olwaleero nga tuwumbawumba wiiki yaffe yonna eyaleero gye tuzze nga tutambuliramu waliwo ekigambo nga kikulu nnyo. Ekigambo kino kyalabikako mu ssuula mu kitabo kiri ekisooka kye twasoma ekyokuva essuula eri ey'ekumi. Musa ng'ayimiridde mu maaso ga Falaawo. Ekigambo kino ne kikomawo mu ssuula ey'okutaano mu Eseza. Kakati n'olwaleero njagadde kikomewoko wano kituggalirewo wiiki yaffe wiiki eno kama yeebazibwe. Kyekigambo ky'ensigo, okusiga. Bw'omuntu amanyi kyayagala era omuntu analemera ku ekyo kyayagala era akisigiramu. Kama yeebazibwe. Okisigiramu. Abooluganda omuntu ng'omanyi kyoyagala kisigiremu. Bw'omanya nti nze njagala kubeera kino, bw'omanya njagala kuzimba nnyumba eno, bw'omanya nti njagala kukola mulimu guno, abooluganda gwetaagamu okusigiramu. Okusiga oluusi tekuba kwa nsimbi zokka. Okusiga kuba n'okw'amaanyi g'oteeka mu kintu ekyo. Okusiga kuba n'okw'ebiseera by'oteeka mu kintu ekyo. Okusiga kuba n'okw'obudde bw'oteeka mu kintu ekyo. Okusiga kuba n'okwagala kw'oteeka mu kintu ekyo. Kwe kati twogera ekigambo kino eky'okusigiramu ekyo ky'oyagala, kigambo kigazi. Haleluya. Kigambo kigazi. Ekintu ky'oyagala era ky'olemerako okisigiddemu. Kyokka ne wabaawo okusiga kuno kwe twogerako wano mu Bayibuli, okusiga okw'okuweebwa omukisa ng'ogwe kennyini ofuuse omukisa eri abantu abalala ne Katonda n'afuuka omukisa eri ggwe ne famire yo. Kakati tuli mu kiseera kino ekya COVID. Naye obadde mu kiseera eri abantu abalala ne Katonda abeere mu kiseera eri ggwe ne famire yo olyoke otuukirize kino ky'oyagala era kyoyagala kisobole okuyitamu. Haleluya. Kakati obanga tobadde mukisa olwaleero twagala tulabe ku kigambo kino mu ddakiika entono zino ze tusigazzaayo. Ekigambo kino twakiraba mbagambye mu Kuva mu 2 ebitabo 2 naye mu Eseza twali tutunuulira omukyalo ono kabaka bwe yamugamba jangu Eseza omaze okuganja mu maaso gange saba ky'oyagala nawe kinaaba kitundu kya bwakabaka ŋŋenda kukikuwa. Eseza yagamba bw'ati njagala okkirize kabaka nfumbe ekijjulo okiryeko ggwe n'omulabe wange Kamani. Teyamumenya nti mulabe naye yagamba nti okiryeko ggwe ne Kamani. Kyokka jjukira embaga gye yafumba teyali y'abantu babiri bokka naye n'abaali mu lubiri beewuunya kubanga baalabanga balya ku mbaga. Ne baga kati kabaka atakuza mazaalibwa ge. Kati ki ekituuse mu lubiri? Omukazi yaafumba emyenge mugitegeke eŋŋoma zivuge kubanga yagiyita mbaga. N'agitegekera emirundi 2 n'aliisa kabaka. Teyaliisa kabaka yekka n'omulabe we naye n'amuliisa
kumbe mukuliisa n'omulabe we era omukisa gweyongera gyali. Mukuliisa n'abaali bamulinaanye abaali tebamanyi bigenda mu maaso era omukisa gweyongera gyali. Ate abamu baamanya ebigenda mu maaso kubanga abamu be bamutwaliranga amawulire nti taata we Molodokaayi atudde wali mu luggya ayina kino na kino na kino. Kati nabo baalya ku mbaga eyo. Mu kulya ku mbaga eyo njagala okutegeeza laba omukisa gweyuna eri omukyalo ono. Lwaki? Kubanga ekintu kino kyagenda okusaba era ekintu kino kyayagala asoose n'akisigiramu. Mirundi emeka gy'osigidde mu ekyo ky'oyagala? Mirundi emeka gy'owaddeyo obudde mu ekyo ky'oyagala era n'obaako ky'okiteekamu? Kama yeebazibwe. Mirundi emeka mikwano gyange? Ekigambo kino ekyokusiga kyagenda ne kitugibwako abasumba. Abasumba ndowooza Reverend Utaya talimu. Naye kyatugibwako abasumba nga batulowoozesa nti omuntu asiga ayina kubanga asiga mu musumba yekka. Era wotasiga mu musumba era tuwulira ku mativi jangu osige kakani ensigo neefuuka nsigo kakani leeta emmotoka yo ginsigemu kakani neweziba ssente ozeewoze sooka osige kwegamba ne kifaafaagana kubanga kyayingiramu engeri y'obukumpanya, kyayingiramu engeri y'obuyaayi, kyayingiramu engeri y'obubbi, y'obufere, kubanga nga tulinamu abasumba abafere abalowooza tebanakozesa omukisa ogwo okufera abalala n'okubba abalala. Ne kiva mu kiweebwayo eky'omukisa ne kifuuka ekya lutiini naye nga tukiwaayo mu ngeri ya kifere. Ne twerabira nti ate ekyo kusumululwa. Naye omuntu anaasiga tasiga nti alina kusiga eri basumba bokka, naye asiga n'eri muntu munne. Asiga ne mu ebyo ebimuli mu maaso byateekeddwa byalina okukola era byateekeddwa okuteekamu obudde n'ebiseera. Ono yatusomedde. Katugende mu maaso. Waliwo wano Matayo essuula eno eya 25 naye nze nja kuba ku lunyiriri okuva ku lwa 31 mpaka ku lwa 37. Yesu agamba bw'ati, tuyinza obutasomaayo olw'obudde kubanga obudde butuleka, nsigaze eddakiika nga 10 ate okuvaawo wano. Naye Yesu agamba bw'ati, ye kennyini ng'ayogera mu bigambo bye, kubanga abayigiriza be yali ng'agezaako okubagamba ebigambo bino. Ng'ayogera yewaki tosoma yanguwa. Ng'ayogera ebigambo bino bye njagadde tugabanire awamu. 31 kale tandikira ku lunyiri wa 35. Kubanga nalina enjala mpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja ne mundaba. Sooka okomaawo. Waliwo ekigambo kino kyenjagadde tutunuulireko olwayo nga tuwumbawumba emitwe gyonna. Wakati ng'omanyi ky'oyagala, wakati ng'okiremeddeko, ate kisigiremu. Bw'obanga okisigiramu otya? Oyinza okisigiramu mu ngeri ey'omubiri ng'owaayo obudde bwakyo ne byonna, kyokka ate oyina okisigiramu eri abo abalala abali mu bwetaavu, kubanga labayo Eseza asigira mu kintu ky'ayagala kyokka soono yekka yakiryako, naye tulabye nga n'abeetooloolawo baalya ku mbaga gye yakola ki, gye yafumba. Mirundi emeka ng'osaba Katonda, Katonda akuviireyo, Katonda akuwa omwana, Katonda akujjukire mu bufumbo bwe mumazeemu ebbanga ddene temulina mwana, naye mirundi emeka gy'osigidde mu baana abakulinaanye. Kakati tuli mu kiseera kino abaana basanyu babies home bali wali, mirundi emeka gy'ogambye nti kantwaleyoko ku kintu ekyokulya mpa abaana abo abatalina mwasirizi, mbasigiremu Katonda alabe ekikolwa kyange nange asumulule enda yange. Naye mirundi emeka abo balinwana abo abakwetoolodde waliwo by'osabira Katonda abiwa omukisa, naye mirundi emeka ng'obadde mukisa Katonda ng'akufudde mukisa, naye mirundi emeka gy'ogabanya omukisa ogwo ku balirwanwa abo. Abamu tubalabye nga mwewaana nti COVID ne bamwongerayo omwaka mulamba, mwe mulina ebyokulya ebibamala, mulina ebyokunywa ebibamala. Oli ng'akyenyumirizaamu nti bannaye nakola enteekateeka ennungi. Katonda yakusaasira busaasizi n'ofuuka mukisa.
kakati ayagala omukisa ogwo gwe yakuwa ogugabaneko n'abalala mwabalabadde yuta TV eyo enkola eyo y'ekikodo mugijjeewo jjukira nti ekyo waliwo kyosiga mu baana bo waliwo kyozimba mu baana bo ekitagenda kuvaawo oyinza okuba nga oli mukisa ng'era weeraba nga oli mukisa naye ng'obugagga bugenda kukoma ku ggwe kubanga tobadde mukisa eri abalala kakati sigirako mu balala Katonda agamba yali abayigiriza bali bamubuuza twakulaba ddi ng'olumu enjala ne tukuwa ne tukuliisa naga nti bwe mwawa omu kwabo eyali alumwa enjala bwe mwawa omu kwabo eyali mu kkomera bwe mwaba omu kwabo eyali mu bwetaavu bwe mwayambaza omu kwabo mwayambaza nze mwaliisa nze mwanywesa nze nti era ndibagamba mujje mutuule ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda amakulu nti n'ebikolwa ebyo nabyo bisobola okuyingiza eggulu nabyo bisobola okutebesa eggulu ebikolwa ebyo eba nsigo buli w'omu kwoyo ali mu bwetaavu eba nsigo kitegeeza ky'oyagala era ky'osabira oyina ky'okisigiddemu osigiddeko mu banaku osigiddeko mu bali mu bwetaavu obadde mukisa eri ababaka b'amaziga obadde mukisa nandi kyojjuza fridge n'ebivunda bivunda bw'obiwa kasasiro naye nga waliwo abafa waliwo abali mu bwetaavu waliwo abakayana waliwo abayayaana njagala kutegeeza gwali eyo oyinza okukwata 50,000 n'oziwa omuntu omu naye omuntu omu nga n'essaala ennyini gyakusabira tagirina nga tagirina mu kifo ky'okusabira n'atulika n'akaba amaziga ng'alaba 50,000 olinga amuwadde obukadde 10 n'atulika n'akaba amaziga n'agaana naye omusajja ono amanyi kyankoledde amanyi gyanzije oluusi nga 50,000 ezo kwe kugenda okuva okugula panado ng'abadde ayita mu mbeera embi abadde ayita mu mbeera ey'okuzikirira naye n'awanika emikono n'agamba musajja ono amanyi kyakoze mu bulamu bwange 50,000 gw'oluusi oziraba nga teziweza tezisobola nakugulira kiro ya mbizi abasiraamu eyo temutunula yasitagafulula naye gwe 50,000 nga ze zigenda okununula omuntu oyo naye n'ozikwata n'ozisiga mu muntu naye omuntu oyo n'awanika emikono n'aga kati ono mugambe ki n'atulika n'akaaba bukaabi mu kifo ky'okwebaza n'akaaba tubalabyeko ng'omuwadde kiro za sukaali 2 n'atulika n'akaaba n'aga nti era kale n'atabula amazzi gano nga mulimu sukaali n'enganywa olunaku ne luziba naye emirundi emeka gy'obadde omukisa eri abalala ng'okyayagala gwe Katonda akufuukire mukisa era Katonda akuviireyo gw'okoze kiki ekikufuula omukisa eri abalala nti bwe mwakola ekyo mwakikola nze Mukama waffe agamba bwe mwaliisa omukwabo bwe mwanywesa omukwabo ekyo mwakikola nze temulowooza nti mwakikolera bantu bali nedda kubanga ono omukazi ayinza n'okulemerera okwebaza naga kati ono mwebaze ntya naye Katonda aba amaze okulaba naga nti ono bw'abanga alina kyayagala era ng'akiremeddeko olw'okubanga asigidde mu balala olw'okubanga abadde mukisa eri abalala nange kambeera omukisa gy'ali haleluya lubereberye essuula ey'omunaana ekigambo kino ninga ayogera ekijja naye mu ekiri ekyokusiga njagala osomewo olunyiri olusembayo aga nti okusiga n'okukungula ebyo tebigenda kubaawo tebigenda kuggwaawo ssuula ya 8 naye njagala otunuulira olunyiri olusembayo agamba ebyo tebigenda kuggwaawo ebyo birina kubeerawo ebirina kutambula nga weebiri tulina kutambula nga tusiga ate tumala okusiga tulyoke tulaba amaki amakungula baako gw'osigira gwalaba olutimbe luno olwa Delta TV gwali naffe mu kusaba kuno baako gw'osigiramu njagala osomekaawo tulabe ensi ng'ekyali okusiga n'okukungula empewo n'obugumu n'ebbugumu empewo n'ebbugumu ekyeya n'ettoggo emisana n'ekiro Mukama yeebazibwe tebikolenga ki tebiggwengawo okusiga tekuggwengawo abange baako gw'okwatibwa ekisa mu kiseera nga kino era ekiseera nga kino Katonda yakitaddewo Katonda agezesa tuteeke ku minzaani alaba abantu bagabiridde abantu bawadde neewuunya nnyo nali ku TV ezimu nendaba bannamawulire bano nga batulaga abamu Katonda bawadde omukisa ate badidde n'emmere yandibadde egabibwa abanaku ate nayo ne bagitwala ne ŋŋamba Yesu laba batwala ekikolimo kino toli munaku n'emmere gy'otwala eriko ekigambo ekigamba nti y'abanaku abawejjere kyokka toli munaku gwe ate gwandibadde omukisa eri abalala ate gw'ovubye gw'oyoola gw'ofulutuka nazo abange mubadde kimmwe kakati naawe omukazi gw'oli awadduka n'emmere eyo ntunuulidde Mukama akulokola emmeeme eyo
otunudde naawe olaba oli awo mbuwanise emikono ogenda kusaba naye ng'omanyidde ddala waliwo ensimbi ze wadduka nazo ez'okuwonya abanaku ez'okuwonya abalala naye nga Katonda abadde ataddewo ekisa. Abooluganda mmwe njagala kubabuulira nga ndi ku lutimbe luno nti buli w'otandika okulya ekintu kyonna ekyandibadde kiyamba omuntu omunaku, ebyo ebimu ku bigenda okubabuuzibwa mmwe, ebyo ebimu ku bigenda okubabuuzibwa. Ate waliwo obulema bw'oteeka ku famire yo bwe bw'otamanyi. Weebazibwe kubanga ogenda kufa oli mugagga naye obugagga bujja kukoma ku ggwe. Tankiddemu. Weebazibwe byonna obiridde. Weebazibwe obadde wa mululu. Katonda akuwadde amayumba n'akuwa byonna. Naye ekyo ekitono ky'olidde njagala kutegeeza obugagga bujja kukoma ku ggwe n'oba tonnavunda ng'ebyobugagga ebimu bitandise okugenda. Bitandise okugenda kubanga Katonda tayinza kubinywerezaako mukono gwe. Katonda tayinza kubiwa bukuumi kubanga ebimu byali by'abanaku. Gwe kennyini n'obisembeza n'obyezza n'obiyingiza mu nnyumba yo. Ekintu ekyo ky'oyingiza mu nnyumba yo mujjukire tekigenda kukoma ku ggwe wekka, kigenda kuttisa n'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Kino si kyogera ku bwange. Bwe munaaba muzeeyo mujja kusoma Yoswa essuula ya 9. Yoswa 9. Ndowooza Yoswa 9. Mulabe omusajja gwe bayita Akani bwe yaleeta ekintu eky'obunyazi n'akikweka mu weema. Bayibuli egamba bwe baamala omuzuula nti alina kye yakwese, wulira ekyaliwo nti ne balyoka bamutumya. Essuula ya 7 olunyi lwa 12 lwa 13. Yoswa 7:13 nti bwe yabaako bye yakweka n'abiteeka mu weema. Abaana ba Isirayiri bagenda okulaba bafa baggwawo lwakuba nti alina byakwese mu weema. Buli w'obaako ebinyage n'okweka mu kifo ky'okufuuka omukisa eri abalala waliwo ky'oyita mu famire yo. Bayibuli egamba wano nti Katonda n'alyoka agamba nti muleete Akani, muleete abaana be, muleete mukyala we, muleete bazzukulu be, bonna bakubwa amayinja baggwewo. Kubanga balina Akani alina bye yali akwese. Bye yali akwese. Basebo ne bannyabo njagala kumaliriza obubaka bwa leero. Katonda nga akuwadde omukisa ate fuuka eri omukisa eri abaki eri abalala. Mu kumanya ky'oyagala kisigiremu. Mu kumanya ky'oyagala kiteekemu obudde. Bwe tubeera mu mbeera yaffe ey'okukola, bw'oba omanyi ky'oyagala kiteekemu obudde. Bw'oba omanyi ky'oyagala kiteekemu amaanyi. Bw'oba omanyi ky'oyagala kiteekemu ebiseera byakyo. Mu bwa Katonda bw'oba omanyi ky'oyagala kisigiremu. Bw'osoma mu Samwiri ekisooka essuula esooka, Kaana bwe yamanya nti njagala mwana, omwana yamusigiramu era yasigiramu mwana yennyini. N'agamba Mukama njagala mwana naye omwana yennyini anajja mu nda yange yennyini gwe nkuwadde ng'ekiweebwayo. Era omwana agenda okuva mu lubuto. Bannaye mmwe abakazi abali wano njagala mumanye omukwano gw'omwana. Omwana teyejjikako. Naye olwokubanga Kaana yali yayogera ne Mukama n'amugamba omwana gw'onompa oyo gwe nsize. Era olwagira mu buto bw'omwana Kaana ne yejjako omwana n'amutwala mu yeekaalu n'amukwasa Eri ng'akyali muto. Naye tunuulira omukwano gw'omwana nga nawe bw'olaba omwana wo bw'otayagala akuveeko naye bagenda mu bisulo owulira ng'oggwawo ng'obasiibula n'okaaba n'amaziga. Naye tunuulira Kaana asitula omwana n'amutwala amuteeka mu yeekaalu n'amuwaayo n'agamba nti oyo namweyamira eri Mukama. Omwana oyo n'afuuka mukisa eri ffe ffenna. Era waliwo abamu abayitibwa ba Samwiri ogwo mukisa gwennyini kubanga omwana yafuuka mukisa n'abeera omunabbi w'amawanga n'abeera omulamuzi ng'ali mukisa n'ayamba abantu. Manya ky'oyagala ate kiremereko ate era kisigiremu. Olwaliro nga tubumbawumba kikole ki? Kisigiremu. 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 Lubereberye 18 omusajja Ibulayimu ne Salaayi baamala kusiga okufuna omwana. Yali nsigo emyaka gyonna gye baasabira omwana tebamufuna naye baasembeza abagenyi abo 3. Ibulayimu n'alagira nti embuzi zisalwe 2 bazireete mu zifumbe ziriibwe. Bayibuli egamba bwe baazireeta abana abasajja ne balya ne banywa bwe baali bavaawo ali ludda wa Salaayi mukazi olw'okuba okoze kino talirema kuzaalira mwana. Talirema kuzaalira mwana. Abooluganda ebintu ebimu byetaaga kusiga. Tunuulira abanaku abali ku kyalo kyo. Musajja gwe abantu bayisizzaako emmotoka yo weebale. Katonda yeebale yakuwa ya bbeeyi weebale. Enfuufu gye baliisizza naye tebalina kulya nfuufu kubanga omusota gwe baagamba okulya enfuufu.
Kakati njagala kutegeeza wakiri kilo za kawunga 5 zigule owe baneiba bo obugagga bwo bubengo obusigiddemu n'eri abalanga bubagasiza. Mukazi gwe weebale Katonda yakuwa eroga nti nze yampa sidaaga weebale nnyo Mukama yeebazibwa obufumbo obwo yakuwa nebaako kyosiga eri abalala eri abanaku kino kiseera kiri kya ku minzaani mu abakristaayo kino kiseera Katonda atadde ku minzaani kiki kyosiga Katonda atunulyanga buli kaseera olyawo osaba busabi buli kaseera tuwanika emikono ne tuwanika emikono abalala ne batandika tugamba tubake n'empewo tubake mubake ekyamagero kikyo n'ekyamagero kyobaka gw'obadde ddi omukisa eri abalala kale nofuuka omukisa eri abalala ne Katonda alyoka abeera omukisa eri obugagga bwo era Katonda alyoka anyweza obugagga bwo bwonna Katonda alyoka anyweze entambula yo yonna bwe muwulira nga nkololamu manya nti njogedde nnyo si korona nyizoga nti omusumba ono anaatera okugenda naye olwokuba nti oyogera emimiro ne gikala ako kajja Mukama yeebazibwe naye fuuka omukisa eri abalala ne Mukama abeera omukisa eri gwe Mukama abeera omukisa eri famire yo Mukama abeera omukisa eri byonna by'osaba manya kyoyagala kiremereko ate kisigiremu. Mukama abeere nammwe. Twebaza Katonda ayinza byonna olubaka obwo bw'oyogedde naffe era tukwegayidde Mukama otuwe omutima omugezigezi twongere okubala ekiseera ekiri mu maaso ng'omuddu oyo bwe yasaba okusinga byonna omwoyo omutukuvu atulungamye okukola kyoyagala kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Ekiseera kino nkubiriza akatuseeko obubaka era bw'anaaba amaliriza ajja kuggalawo n'okusaba. Nyabo kati kiri eriggwe okufunza eddakiika ezo oyogere okubirize ate otuggalirewo n'okusaba baleme kutugamba nti muyiseewo nnyo. Taata omusumba Reverend Lutaya, taata omubuulizi olunaku olwaleero Reverend Serwanja, tweyanziza nnyo sebo tweyanzeego obubaka bw'otutuusizzaako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo kubanga otubuulidde bulungi. Mu butuufu tuli mu kiseera ekituufu kyennyini eky'okusigiramu okulaba nti obulwadde buno tubuvuunuka. Bwe tutaasige tetujja kuwangula. Mu byonna nga bw'atubuulidde bulungi tulina kubeera ffe kennyini tulina okusiga okulaba nti nno tufuna eki kye twetaaga. Bwe tunaasiga bannaffe ne tusiga mu bannaffe abali mu bwetaavu ne tutabi buli kyoyina kyonna n'otekyemala wekka tujja kubeera bawanguzi. Bannange mbakubiriza ng'omusumba bw'atubuulidde obulungi ennyo bw'atyo tusige mu balala naffe tulyoke tufune bye twetaaga. Ssebo omubuulizi tukwaniriza nnyo mu saaviisi eno. Abayimbi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Abantu ba Katonda mwenna abatulaba olunaku olwaleero bane Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mwebala okubeerako ku programu ya Delta TV ate twebaza nnyo ne Delta TV ne management yonna olw'okuteekerateekera ekiseera ekirungi bwe kiti ekyokuwuliranga ekigambo kya Katonda. Tuyize bulungi nnyo ensigo olwaleero. Ensigo kintu kikulu nnyo. Tulabye abantu bonna abaafunamu mu Bible baamalanga kusiga. Kale naffe tuleka tusige tusobole okufuna mu bye twetaaga, si kusiga mu ssente mwokka naye nga bwe batugambye siga mu munna atayina. Abantu kati ekiseera kye tulimu kizibu nnyo. Bw'oba oyinawo ekyofisizza kireka kuvundiraawo kisige mu munno. Bw'oba oyina akasente k'ofisizza yamba munno gw'olaba ali mu bwetaavu. Osanga Mukama awana alabira nti no tuyambye bannaffe tufuddeyo tusobole okubeera nga naffe tufunamu. Katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu. Taata tukwebazizza nnyo kubanga okola ebikulu, okola ebinene era okola eby'amaanyi. Tukwebaziza olw'ekigambo ekirungi ekyo kye tubuulidde olunaku olwaleero eky'okusiga. Tulaba abantu bonna Mukama nga baasiga. Kaana nga yasiga omwana nga tannaba namuzaala n'amusiga eri gy'oli Mukama. Era yakola bwe yamuzaala yamuwaayo nga muwere. Ekitaali kyangu omwana asoose ate omusiga naye yamusiga era Mukama tulaba nga yafunamu naffe ne tufunamu ensi nga twalaba Mukama nnabbi ow'amaanyi Samwiri. Kabaka wa bakabaka tulabye abantu bangi nnyo abasize era bwe basiga bafunamu. Leka naffe Mukama Katonda w'ekisa otubeera okusiga mu bannaffe, okusiga
olw'ensi yaffe okusiga mu mbeera yonna mukama yeetaaga okusigibwamu tusobole okubeera nga ate tukungula ebirungi nga tutegekera ne famire zaffe mu maaso okulaba nga abaana ffe balitambula obulungi ne famire zaffe okugenda mu maaso. Tukwegayira kabaka abakabaka ebintu bingi nnyo ebikoleddwa mu kiseera kino, abantu nga baweereddwa ebintu eby'okuyamba bannaabwe ne babikozesa ku lwabwe nga babyemala Kitange Ow'ekisa. Tulabye nti ebyo tebiriimu mukisa. Kale Mukama kyetuva tukwegayira oggulewo amatu gaffe, leka Mwoyo wo Mutukuvu atumaamire atusobozese okutegeera ebintu ebyetaaga okutegeerwa mu kiseera kino Kitange Ow'ekisa tusobole okukungula obulungi, ekitiibwa n'ettendo bisigala nga bibyo. Twewaddeyo mu mikono gyo ayi kabaka w'abakabaka. Wiiki eno yonna gye tugenda okutambula tuwe omukisa Kitange Ow'ekisa, naye omukisa ogwo tujja gufuna nga tusiga mu bannaffe nga ng'otukolera ebikulu ng'otukolera ebinene. Mu Kristo Yesu Mukama mwe tusabidde. Kale katuweeyo era ffenna nga we tuli tugenda okugabana omukisa guno. Tukwebaziza Katonda waffe olwa byonna era n'ebisabiddwa byonna Katonda waffe binywezebwe mu bwakatonda bwo. Kyokka ate Katonda waffe omulungi tuwaddeyo abalwadde bajjanjabe, abalala nga bali wano, abalala nga bali mu nsi yonna, tuwulira bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo nga bafa enkya n'eggulo. Katonda waffe baviireyo, basanyuse mu kiseera ky'okunakuwala kwabwe, bazzeemu amaanyi mu kiseera eky'okuggwaamu amaanyi. Era Katonda waffe bawambaatire, omukono gwo gugamalanga bedda, kale Katonda waffe kagubamale. Era tuwaddeyo n'emirimu gyaffe ogiwa omukisa, enteekateeka zaffe oziwa omukisa, eŋŋendo zaffe oziwa omukisa, amaka gaffe ogawa omukisa, abaana baffe obawa omukisa, ne byonna Katonda waffe bye tulina biraba ekisa kyo era biraba omukisa gwo. Kale eri ekisa kingi ekya Katonda n'okukuuma kw'embawaayo mikwano gyaye Mukama oyo abakuume, Mukama abakiza omusana ogw'omu maaso ge abawa emirembe. Nsabye omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gube ku mmwe. Omukisa ogubagabirire, omukisa ogwo gubabeere okumanya kye mwagala era n'okukiremerako. Era omukisa ogubabeere okukisigiramu, nga musiga mu bantu abalala, nga mufuuka omukisa eri abalala, ate nammwe Katonda anywereze omukisa ogwo ku mmwe. Anyweze omukisa ogwo ku famire zammwe, anyweze omukisa ogwo ku maali yammwe, anyweze omukisa ogwo mu ngendo zammwe zonna. Omukisa ogwo gubeere ku ggwanga lyaffe Uganda, omukulembeze waffe n'abakulembeze bonna bakola nabo mulimu. Gubeere ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, gubeere ku maama waffe Nnaabagereka, Katikkiro n'olukiiko lwe lwonna. Omukisa ogwo emala eri ffenna gubeere ku Delta TV, gulemeyo okutuvaako leero ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Katufune oluyimba ate nga bwe tuva ku kifo kino nga tuddayo okuweereza Mukama.